lekera okukola video zo bwoti. Yene ensonga lwaki video zo tezitambula. Lekera okukola video zo bwoti. Kikyamu. Olaba buli ogenda ku TikTok yo. Kankulage wano. Olaba buli ogenda ku TikTok yo bwoti. Wano ku TikTok. Nogenda wano wali ad bwoti. Olaba nogenda wano wali seconds. Making sure nti ojja wano no okyuse kamera ene efuuke back camera nga okira kati bwezi nti eno kati eina high quality nti wano boli mukola videos nga ziri high quality kati wano oba okola videos ku TikTok for example ojja kujja ng'otaddeko kamera yo bulungi nnyo then videos zigenda kuba bwezi ozidaba nti kino kigenda kuba nga kikuwa high quality mu content wo but oba okola videos making sure nti otunula wane ewa white ola wane ewa white ewali white one right wano wakuyambako ki wakuyambako okubanga bwobanga okola videos ofuna obera ne connection with your audience nti bwotula bali wa white ngokola videos kikiza nti omuntu ala video bo mutunulide maaso board okitegeera nti bwotula wane wa white buli omuntu ala video yo kikiza bo mutunulide maaso but buli wotula mu cameras endala zonna newe basimu kitegeeza nti otunde wa bale botunudde wano board obotunudde no wansi right kati otunudde mu camera ntunudde mu bino bikamera binene wano then wano nkutunulidde maaso oba kitegeera so galaba kubanga omanyi engeri gy'oyinza okubanga okola mu content ali perfect ku TikTok n'okuza audience yo nobanga nobanga opushinga traffic ng'okola sente wano ku TikTok commenting ekigambo I'm ready to learn in the comments kulage commentinga likinga followinga